baganda baye katono ngwewe ekigu nabadde nteekateeka nakuzirika mukyala wange nankwatako nti mwami wange tozirika kuzirika nenkolaki nenkuvaako naye kyansusseeko kuba 100% okusinziira ku byonna byenkoze nabadde ku sure deal ey'okubeera nti nfuna kaadi ground yonna nga njirina yingira Busukuma yingira Gombe yingira Nabweru yingira Nansana wonna nga abantu boogera Kaweesa Steven lwaki ekisakonze kwekiri guno mulundi gwange banaye tubeere fair 2021 nakwata kyakubiri munange gwe nali naye nandekera n'agamba komanda nze sidda ani alina okubaawo awo mutufu abalina kuba nze mukisa gwange sikyalina mukisa mula gwe guno this is my time sikyalina kaseera kalala so wakati mu mbeera eyo ebyatuuseewo ndowooza byewunyisiza Nansana municipality nze nva kubanga mpeereddwa kaadi singa n'ebbugumu likyalimu mu Nansana municipality ng'evvumbe liwunya buli wamu ng'abantu basanyufu to the maximum lwaki bonna bayagadde komanda ekisa kiri ku nze ate nga sigamba nti ndi mukozi era nga Nansana municipality egenda kuneenyumirizaamu eddoboozi ly'omuntu wa wansi ligenda kutuuka mu lukiiko lw'eggwanga ensonga zonna buli nsonga yonna gye mumanyi gano malwaliro zino nguudo gano masomero ebyemirimu buli kimu kyonna kye mumanyi okubeera nti MP ateekeddwa okubeera ng'akituukiriza komanda Engineer Steven Kaweesa newankubadde saasibadde funa kaadi nzikiriza nti Parliament ngenda giyingira olw'ekisa kya Mukama basebo ne bannyabo njogerako eri abawagizi bange Nansana municipality yonna Koleba division ennya Nabweru division Gombe division Busukuma division Nansana division ndi munnakibiina owa NUP President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo naye ku lw'obulungi bw'abantu bange sigenda ku standing down abantu bange mwenna ababadde eyo nga mukaaba amaziga mbasaba mugasangule kaseera kazibu ke tulimu ffenna ekyatuusewo terwena omubadde akikkiriza nali nabagamba nti sigenda kwesimbawo ekyamazima information yakyuse eyo information najogera nti sigenda kwesimbawo nga mu kalulu tulimu bakomanda babiri komanda Serunkuma John Bosco komanda Steven Kaweesa nga mmanyi nti singa baba tebampadde kaadi automatically bagenda gikwasa komanda munana Serunkuma John Bosco naye gye byagenda okuggwera nga komanda Serunkuma John Bosco akalulu Parliament agivuddemu ngazze ku bifo birala basebo ne bannyabo mbagamba ebigambo bino sisobola kukkiriza Nansana kuddamu kukaaba maziga mulundi gwakubiri mba siri fair mba siri muntu mulungi kitegeeza mba saagaliza municipality eye Nansana bwe mbagamba nti sigenda kwesimbawo munansonyiwa mwenna abadde kwegabaweddemu amaanyi nti akomanda engeri gye yatugamba nti ki muddeemu amaanyi komanda Engineer Steven Kaweesa mukalulu mwendi buterefu okay amanya gange nze Kaweesa Steven National Unity Platform Commander Kaweesa Steven National Unity Platform Commander Kaweesa Steven ndi foot soldier Kaweesa Steven ndi activist Kaweesa Steven ndi munnakibiina ekya National Unity Platform era nga president wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Kaweesa Steven nesimbyewo ku kifo ky'obwa member of parliament mu municipal eye Nansana era nga gye buvuddeko emabega nze omu ku baatwalayo empapula
ezaali expressing interest okubeera nga mbeera flag bearer mu Nansana municipality nga member of parliament. Ebyatuukawo kakasa ensi yabiraba, najja bulungi natuuka bulungi ku kitebe, naye gye byagenda okuggwera nga nvaayo katono nve mu bulamu bw'ensi eno. Amasasi ago agakuba ku gate nagwa bugu wansi naye gaali gajja erinze, era wenjogerera singa ndi mu ttaka nga ndi mugenzi. Mukama yazza bibye ne sitafa, era mu kyo n'emmotoka yange yatwalibwa paka nakati tempeebwanga. Sajja baagigaanira eri awo wandegeya ku police station ngezezzaako byonna banzirize emmotoka yange, baagigaanira. Stephen Kaweesa byonna mbikoze ebindeetera okubeera nga nze flag bearer mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Commander Engineer Stephen Kaweesa naliwo okuviira ddala mu 2021, era nali manyi 2021 kaadi egenda kumpeebwa okubeera flag bearer mu Nansana municipality nga member of parliament. Tebyajja bulungi mwabiraba, kaadi teyampeebwa. Wakati mu mbeera eyo tebwali bujeemu, naye nagamba abantu sigenda kukkiriza omuntu gwe mutuwadde gwe muwadde kaadi si muntu mutuufu. Era kiki ekyandeeta mu race gye byaggwera mwabiraba, teyasobola performinga bulungi era ne mukudda takomyewo. Mu kalulu ka 2021 Kaweesa Stephen nakwata ekifo kyali kyakubiri mu kibiina kyaffe kya NUP, ate mu kalulu akawamu nakwata ekifo kyakusatu. So nekitegeeza nti omukisa nali ngwina 100% omulundi guno okubeera nnyingira parliament. Omwami oyo gwe naddirira omulundi guli ogwa 2021 teyasobodde kukomawo, nenzikiriza nti gubadde mukisanga gwange okubeera nga nnyingira parliament. Byazze bulala, nze nkoze buli kimu kyonna ekisoboka. Mu byenkoze mwe mubadde n'okunsiba ne bansibira ddala ebbanga ku lw'ekibiina. Ntaddemu to the maximum nga kyenjagala ekibiina kitegeere nti ekyamazima nina okwagala okuviira ddala ku ntabo y'omutima gwange. Ku mikutu gyonna bali mu kunjogerako Commander Engineer Stephen Kaweesa nti musajja tunze buli kimu kyonna, yeemazeeko buli kimu kyonna. Abantu nze bansobedde kati. Bw'oba ne ssente nga tebategeera wajja ozijje bakuyita mubbi, nti oyo mubbi. Bw'oba ne ssente nga totegeera wajja bazijje bagamba nti oyo mukozi wa state, Museveni yamuwa ssente. Kati nze temutegeera wajja nzijja ssente. Nze ndi musajja musuubuzi, ntambuza ebirimu okuva emitwalo China nenfuna ssente. Emirimu gyange emirala ntunda amayumba n'amapoloti. Stephen Kaweesa siri mubi, siri bubi. Sina ssente ze nzija mu state, siri mubbi. Ku mikutu gyonna ndi mu kwogerwa, waliwo omusajja omu nabe simanyi bamuyita Umaru yogedde nti alina mukwano gwe. Simanyi lwaki muteyamazeeyo kubuulira abantu mukwano gwe yaani oyo. Olw'ensonga nti ndiko ekisa. Nagezo okebera mu message buli muntu ng'agamba Commander Engineer Stephen Kaweesa nti oyo yeetunzeeko buli kimu ekikye, atunze amataka ga family, era ebijja byonna bali mu kumunoonya, bali mu kwagala kumusiba. Siina byewaffe binali ntunze. Ekyo njagala otegeeza bannange bannansi mwe namba tegeeza. Nansana mu abantu bange mwe namba tegeeza. Siina bintu bya family bye nali ntunze. Nze nkwata mu nsawo eyange ng'omuntu. Okwagala kwe nina eri ekibiina kwe kunkwatisa kyonna kyensobola n'enkissaamu. Tewaliwo otuuka nga tewali billboard ya Commander. Tewaliwo otuuka nga tewali billboard ya President. Wano President, wano Commander. Mpeinti nze Nansana municipality yonna ntunze ekibiina to the maximum. N'abadde atamanyi NUP agitegedde. Bagegamu kumanya genkozesa National Unity Platform Commander, NUP Commander, ekyo sigenda kikyusa.
oba kaadi tebagimpadde oba ki ekyo tekikyuka. Nze NUP commander wazinga president avuddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'agamba commander Kaweesa Stephen tokyali NUP commander. I will stand down. Sijja kuddamu kubeera NUP commander. Newankubadde saafunye kaadi eryo terigenda kukyuka. National Unity Platform commander Engineer Stephen Kaweesa. Joli abalamu baganda bali katono ngwewe ekigwo. Nabadde nteekateeka na kuzirika mukyala wange nankwatako nti mwami wange tozirika. Kuzirika n'enkolaki nenkuvaako naye kyansusseeko kuba 100% okusinziira ku byonna byenkoze nabadde ku sure deal ey'okubeera nti nfuna kaadi. Ground yonna nga njirina. Yingira Busukuma, yingira Gombe, yingira Nabweru, yingira Nansana, wonna nga abantu boogera Kaweesa Stephen. Lwaki ekisakonze kwekiri guno mulundi gwange banaye tubeere fair. 2021 nakwata kyakubiri munange gwe nali naye nandekera n'agamba komanda nze sidda. Ani alina okubaawo awo? Mutufu abalina kuba nze. Mukisa gwange sikyalina mukisa mula gwe guno. This is my time. Sikyalina kaseera kalala. So wakati mu mbeera eyo ebyatuuseewo ndowooza byewunyisiza Nansana municipality. Nze nva kubanga mpeereddwa kaadi singa n'ebbugumu likyalimu mu Nansana municipality ng'evvumbe liwunya buli wamu ng'abantu basanyufu to the maximum. Lwaki? Bonna bayagadde komanda. Ekisa kiri ku nze. Ate nga sigamba nti ndi mukozi era nga Nansana municipality egenda kuneenyumirizaamu. Eddoboozi ly'omuntu wa wansi ligenda kutuuka mu lukiiko lw'eggwanga. Ensonga zonna, buli nsonga yonna gye mumanyi, gano malwaliro, zino nguudo, gano masomero, ebyemirimu, buli kimu kyonna kye mumanyi okubeera nti MP ateekeddwa okubeera nga akituukiriza Commander Engineer Stephen Kaweesa. Newankubadde saswadde funa kaadi, nzikiriza nti Parliament ngenda giyingira olw'ekisa kya Mukama. Basebo ne bannyabo njogerako eri abawagizi bange. Nansana municipality yonna Koliba division ennya, Nabweru division, Gombe division, Busukuma division, Nansana division. Ndi munnakibiina owa NUP. President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagala nnyo naye ku lw'obulungi bw'abantu bange sigenda ku standing down. Abantu bange mwenna ababadde eyo nga mukaaba amaziga mbasaba mugasangule. Kaseera kazibu ke tulimu ffenna ekyatuusewo terwonna omubadde akikkiriza. Nali nabagamba nti sigenda kwesimbawo. Ekyamazima information yakyuse. Eyo information najogera nti sigenda kwesimbawo nga mu kalulu. Tulimu bakomanda babiri. Komanda Serunkuma John Bosco, Komanda Stephen Kaweesa. Nga mmanyi nti singa baba tebampadde kaadi automatically bagenda gikwasa komanda munana Serunkuma John Bosco. Naye gye byagenda okuggwera nga komanda Serunkuma John Bosco akalulu Parliament agivuddemu ngazze ku bifo birala. Basebo ne bannyabo mbagamba ebigambo bino. Sisobola kukkiriza Nansana kuddamu kukaaba maziga mulundi gwakubiri. Mba siri fair. Mba siri muntu mulungi. Kitegeeza mba saagaliza municipality eye Nansana. Bwe mbagamba nti sigenda kwesimbawo. Munansonyiwa mwenna abadde kwegabawuddemu amaanyi nti akomanda engeri gye yatugamba nti ki muddeemu amaanyi. Komanda Engineer Stephen Kaweesa mukalulu mwendi buterefu. President wange yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali mu Kyaddondo East ebibiina byamukalubiza okubeera nti bimuleetanga candidate. Ngenda koppa enkola ya president. Yasalawo n'agenda n'anoonya akabonero k'essaawa akasignifying nti bwe buno obudde. Era kyekyali ekituufu ndeezera obudde mbulaba twafuna omukulembeze owaddala. Nange ngenda kunoonya akabonero k'essaawa
okulaga nti ke kaseera Commander Engineer Stephen Kaweesa nyingire politics owaddala nyingire parliament nga nzijidde kabonero akessaawa. President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi g'abantu ge gaamusitula tekyali kibiina. Ndowooza mu kaseera ke kamu nange Mukama Katonda kyantegekedde ng'era amaanyi g'abantu nange ge galina okunsitula. Tewali n'omu abadde abuusabuusa kaadi kubeera nti ngikwasibwa, naye Mukama Katonda bw'abaako ne kyaba ateeseteese ekyamazima tewali ateekeddwa kukiwakana. Era ekyo bwe bugumu bwe nafunye nti buli kibaawo wansi w'enjuba eba nteekateeka ya Mukama. Bwe bugumu bwe nnina. Era nzikiriza nti akabonero ak'essaawa ke ŋŋenda okuyimirirako bassebo ne bannyabo nyingire parliament. Era mbagamba ebigambo bino parliament ya Uganda enninze National Unity Platform Commander okugiyingiramu ng'omukiise ono. Abantu ba Busukuma division, abantu ba Nabweru division ne Nansana omukulembeze wammwe Wende. Nga bwe mwanjagala nga munjagalira mu kibiina kyange ekya National Unity Platform ekibiina mwe nkiri buterevu ndi mu kibiina kyange sisetuka n'omulundi n'ogumu. Wabula ekigendo kyuka mu kiri eki awabadde ambuleera we wagenda essaawa. Nkopye president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa nsonga oyo gwe nkyasinze okwagala wansi w'enjuba. Era mu mbeera eyabaddewo y'obutampa kaadi simunenya n'omulundi n'ogumu. Musajja watu n'ebiriwo tabimanyi nti musajja we bayinza okuba tebampadde ki? Tebampadde kaadi. Wabula Electoral Commission nze bwe nava mu vetting nakakasa nti wamma ddala buli kimu kiwedde. Kuba ebibuuzo byonna nabitta. Ekibuuzo kyali kimu, omwami gwe bayita Ssebuufu. Bwana Ssebuufu ekibuuzo kye yambuuza ekyannema yambuuza nti mu Parliamentary Act 77 akatundu chapter 77 akatundu B Parliamentary Act kagamba ki? Siyingirangako parliament, siri munnamateeka, natunulira bwana Ssebuufu ng'ebibuuzo byonna byambuuzizza alaba ansa zonna mpuuta buwuusi. 77 akatundu B mu Parliamentary Act kategeeza namutunulira emirundi ng'esatu. Kyova mbuuza komanda kiki? Mbagamba nti ekyo ekibuuzo kinnemye ne mbagamba pass. Bwatyo Chemutai Chairman Electoral Commission najja ku Ssebuufu omuzindaalo n'amugamba si bye bibuuzo by'oteekeddwa okubuuza MP. N'ambuuza nti member of parliament emirimu gye ki? Gyonna n'enjiwuuta. N'amala n'ambuuza nti ekibiina okikoledde ki? Byonna ne mbyogera. N'amala n'ambuuza values z'ekibiina byonna nagenda okuva mu vetting amanyi nti nze wina. Ate nga ne ground njina 100%. Naye baganda bange nange byansobedde. Naye nakkiriza nti ebeera nteekateeka ya Mukama. Mukama kyaka yayagadde amaanyi g'abantu ge gabagandeeta mu parliament. Mbagamba ebigambo bino bannange abantu bange maanyi gammwe ge gandeeta mu parliament. Ngenda kubakolera to the maximum. Kuba mugenda kuba munjiwiddeyo omubiri oluvannyuma lw'ekibiina okundeka ebbali. Kibiina kyantadde ebbali. Ebbali ekibiina gye kyantadde gye mugenda okunnonda. Ekyamazima wakati mu kunnonda kwammwe okubeera nti nnyingira parliament ngenda bafokasingako nnyo. Era siribeerabira. Nja kukakasa nti mbabeererawo mu mbeera zonna. Teri agenda kunoonya MP amubulwe. Banaye nze chairman w'ekyalo LC1 wano ndi Katooke LC1 chairman ntegera omuntu wa wansi ekimuluma n'ekimumalawo. One ngenda kubeerawo nnyo. Second eddoboozi ly'omuntu ligenda tuuka mu lukiiko lw'eggwanga. Nze ngenda kudibetinganga, sigenda kukkirizanga nsonga zinyigiriza muntu wa wansi kumala gayitaayitawo. Sijja. Nja kulondoolanga ssente z'omuwi w'omusolo kyeziteekeddwa okukola kakase nti kizikola. Amalwaliro, enguudo, ebyemirimu, amasomero, ezo zonna ensonga nja zibeerangamu. Nja kubeera nga ntambulanga wamu n'abantu bange
era nja kukolanga meetings ezenjawulo, town hall meetings yazikolanga ne ku mikutu gimukwasaganya bantu. Tujja kubanga tukwatagana mu mbeera zonna. Teri kintu kyenja kwogera mu parliament nga kiri wabweru w'okwagala kwammwe abantu bange bengenda okukulembera. Buli kimu kyonna kye nayogeranga mu parliament kijja sookanga kuva mu meetings ze naakolanga tukkaanye olwo ndyoke nkiiseewo. N'erina ababbago nga bagamba kumpa biliyoni na biliyoni za ssente, nze ebyo sijja bikola. Mbagamba ebigambo bino wakati mu kunoonya kaadi oba flaga, ssente zange empitirivu ze ntaddemu, basically zisinga obungi zikendedde. Era mugenda kundaba mu mbeera ekyasembeddeyo ddala nga noonya akawolo 1-on-1 kigere ku kigere. Si kiina gwe sitagenda tuukako. Buli muntu ogenda kulaba MP wo bagamba ebigambo bino. Ndi waddala ndi mutuufu. Ndi waddala ndi mutuufu ngenda baweereza. Buli muntu agenda okulaba vidiyo eno tegeeza munno. Newankubadde Commander Engineer Stephen Kaweesa yateereddwa ebbali, tugenda kumulondayo ebbali. Oba bansudde mu kasasiro oba bansuddewa, bantu bange mbasaba munondeyo gye bansudde mu nkomyewo wendi. Era paati yange ngenda gikola, nja genda neewandiise, nsaba Mukama ansaasire nfune akabonero k'essaawa. Sigenda vumirira kibiina kyange n'omulundi n'ogumu lwa nsonga ndi munnakibiina, ndi munna NUP. Era president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu sirimuvaamu n'omulundi n'ogumu. Era sebo president commander NUP commander Engineer Stephen Kaweesa nkwagala nnyo. Futu sojjawo commander nkwagala. Activists commander nkwagala nnyo. So wakati mu mbeera eno mwenna basansanya information waliwo abayogedde ti commander simanyi sente ziyawaayo president asobola okutalaga miliyoni ebimeka agenda akoleki musimanyi azibanje. Siina sente gye ngenda genda manje. Ezo sente naziwaayo nga ntegera bulungi era kwali kwagala kwange. Abala bagambye ngenda kukunga abafuutu soja bonna tugende tukuulemu gate. Bana ebibyo nabyo ebyayogeddwa si bituufu. Siina gate gye ngenda kukuulamu. Siina lutalo lwonna lwe ngenda kukola. Wabula ekyakoleddwa kyakoledde Electoral Commission. Bwe kibanga kwe kwabadde okwagala kwabwe abantu kabasalewo. Kuba tulondebwa kusaavinga bantu so si kusaavinga kibiina. Kati kibanga ekibiina kyalabye nti sigwanidde abantu kabasalewo. Abantu kye banaasalawo kyengenda okugenda nakyo. So kati mu mbeera eyo nsaba buli ssekinnoomu eyo abalonzi bange mwenna banange mumanyi nti Commander Engineer Stephen Kaweesa wendi. Akabonero kagenda kuba kasaawa. Egenda kuba saawa nga nkupa president wange wakati mu Kyaddondo East okubeera nti ebibiina byonna byamwebalama ke kabonero ke yafuna. Kirabika ke kaseera Commander Engineer Stephen Kaweesa nsutulibwe amaanyi g'abantu ng'ekibiina kyaffe kigamba nti people power gemaanyi gaffe sobola okuyingira ki parliament. So buli abadde alina okutya kwonna wejjeemu okutya Commander Engineer Stephen Kaweesa wende. Ekibiina kyateekawo window eya petition naku bbiri kyemanyize gwakolera gwakozesezzaako avenue eyo okulaba gendayo olabanga ensonga ezo eyo ya petition wakati mu kubeera nti neemulugunya. Sigenda kusaba petition, sigenda kwemulugunya ku bintu byenkoze. Commander Engineer Stephen Kaweesa neewetooloola Uganda yonna tewali akoze kyenkoze. Bwe mbala billboards ndi 40,000 billboards 40,000 billboards. Mulimu billboard entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard eziddirira entono, mulimu billboard ennene, mulimu billboard ezimalayo nga zino billboard za mirundi egi. Siina we sitatuuse nga ntuuka muntu ku muntu. Ekibiina nga bwe kigamba nti kitunuulira side bbiri, 1 kijja ku ground ne kikola okunoonyereza okutuufu. Ne kiva ku ground ne tuyingira vetting. Ku ground tolina woogenda nga teboogera Kaweesa. Bwe kibanga ddala ekibiina kyakozesa procedure eyo ne kikwata kaadi
nekijiwa omuntu omulala nekitajiwanze, nzikiriza nti ebyogenda okwemulugunya tebijja kunyamba. So nsazeewo amaanyi g'abantu kagasalewo. Commander. English banna. Wale msongo. Okay. Okay. Stephen Kawesa, National Unity Platform Commander, a foot soldier and an activist, a member of parliament, Nansana Municipality. I am a chairman LOC1 in my area, Katoke B Zone. Stephen Kawesa, I'm contesting for a post of the member of parliament in Nansana Municipality. I was among the people, the candidates that took my papers at our offices expressing my interest as a flag bearer, member of parliament, Nansana Municipality. Stephen Kawesa, they vetted me, and surely I was sure that I'm going to get 100%. The groundwork on my side is excellent. Commander Engineer Stephen Kawesa, I did whatever I thought that was the best to make me the winner. Unfortunately, I never got the card. I never got the card. I reached even to an extent of crying as a man. But my wife told me that God is with us. Even if the card is not there, we shall win. Commander Engineer Stephen Kawesa, among my statements some time back, I had told my people that I'm not going to come as a candidate. If at all, I'm not given the card. But right now, at this moment, I'm making this announcement. I'm going to stand as a member of parliament. And I'm going to come as an independent candidate. And I'm going to use a symbol of a watch, signifying that this is the time for Stephen Kawesa, NUP commander, to go in parliament. So I want you, my supporters, to support me. My party has thrown me away. My party, National Unity Platform, the party, my party, she has thrown me aside. So I want you, my supporters, to pick me from aside and you bring me back as your leader. Surely I'm going to serve you. I'm going to serve you. I'm a real leader. Remember, I'm an activist. I'm a foot soldier. I'm a leader. I'm going to serve you. Seriously, in the floor of parliament, you will see me very many times. I will not accept things that are not good for my people. I'll be there for you in all cases. Commander Engineer Stephen Kawesa, I'm coming as a member of parliament, Nansana Municipality. I have to appear on the ballot paper using my symbol as a watch. I'm going to be wearing a blue suit, a red tie, and a white shirt. So I call upon all my supporters, Nansana Municipality, to support me. Support me. Support me. Pick me from aside. My party has thrown me away. I request you to pick me from aside because I'm a real leader. I'm going to serve you. So I request you in God's name to support me. And you pick me from where my party has thrown me. You still pay allegiance to the party despite coming as an independent? Yes. I love my party like nothing. I love National Unity Platform like nothing. I love my president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. He is my president, the bloody president. But I will not accept to stand down because I know what I'm going to do for Nansana. There are many things I'm going to do for Nansana. Nansana is not going to cry again. Is not going to demand a member of parliament if at all I'm elected as a member of parliament. So
I call upon all my supporters to be there for me. Don't listen for other information that blackmail me. I'm a real leader. And I'm going to serve you. Commander Engineer Stephen Kawesa are my names. Thank you very much. When it was the other aspirant, the name I've forgotten, which is not Zambari, the other aspirant. Wakai Mansereko Musoke. Yes. Serunkuma John Bosco. Yeah, when it was Serunkuma, you say that you are not going to stand if it's given the party, yes. card, and it is now given to Zambari. Where are you standing? You think Zambari is not fit enough? Okay. That time when Serunkuma John Bosco Kana Kambata, he was one of the aspiring member of parliament. I remember that statement. I said that if at all I've not got the card, I'm not going to stand as a member of parliament. I said that because Serunkuma John Bosco Kana Kambata is also a commander like me. Always commander, we do the best. I know that. Because we are foot soldiers and we are activists. So I said that I will not stand as a candidate if at all the card is given to Serunkuma John Bosco Kana Kambata. But when Serunkuma John Bosco went away, left the MP seat, I thought that I'm now remaining alone, and that was the case because I was the only one remaining as a commander, as an activist, as a foot soldier, as a fighter. So there is no way I can stand aside, leaving somebody who is nothing, is not a foot soldier, is not an activist, is not a fighter, he has never been a leader. Serunkuma John Bosco was a councillor, district councillor. Me, I'm a chairman, LOC1 chairman. I'm a leader. So the other person who has been given a card has never been a leader anywhere. He has just joined the party just recently. So I cannot stand aside, leaving that man to go ahead with Nansana. Nansana has cried so many times. Has cried. Many people in Nansana, they're seriously crying, saying that why is it that for us we are left aside without leaders? So I cannot stand aside because I'm a true leader. I'm a true fighter. I'm an activist. I'm a foot soldier. I'm a leader. Chairman LOC1. So I'm going to be there for my people. So I cannot stand aside just because they have just given a card to the other man. You don't even know that man. Just seen the man just recently. President giving him a ballot. I've never seen that man. So I cannot just go aside like that. Stephen Kawesa, NUP commander, and my president Robert Kyagulanyi Center.